kwaniriza nnyo webalire ddala kaswente oli bulungi gitambula gityanze Bigro Jamal owena kaseke ndi ne Calvin Kayanja musajja wange omanyi kati gine emyaka gye tulina okukoleramu kati ate kankubulire wesibenga nnyo ku muntu nga takuwa buzibu. By the way kansooka nkwebaza ekiganda kyange webalire ddala eno kyano bwe nagenda mu byobufuzi nesooka ne tugiteekawo kati eno kyano gw'osingako waliwo ne muganda wange bamuyita Vegas n'ensonga entonotono zitubeeramu era oba toliwo omugamba jangu tubuulire abantu ensi so oyina ekintu kyonkolera ekyamaanyi webalire ddala n'abalabi nabo bennyini era bakiraba babuuzeeko mugamba ki baganda bange bakubbi Uganda kasubirenti muli bulungi kyekiriwo tulya mpola ensonga ozaalo zerugenda okunnyonnyola bannayuganda ziringa 3-2 esooka ya Eddie Kenzo olunaku lwabadde Eddie Kenzo yavaayo n'ateeka ekiwandiiko olunaku lwabadde lwaggulo if I'm not mistaken n'ateeka ekiwandiiko ku page ye ng'alumbagana Vision Group tegedde oluvannyuma lwa bukedde amawulire ge yamukuba bukedde era byonna bizze nga kiri federation efuse federation kubanga ekyo no kyavaawa ekya federation by the way tetwayogera nnyo ku federation eno kubanga wali mulwadde federation yava ku Kyagulanyi era mu kwogera ku mugenzi kwa Kato yayogera statement egyo n'agamba abayimbi muleme kwagala kuba babeega kwagala ndozo kitegedde kati ate abalala ne bakiinterpretinga bulala nti tituli babeega otegedde azifu yagambye nti muli babeega naye teyakyogera ekyokubiri kati bwe tuzze nga tutambula Kenzo ye president of course Shiba vice Paraso kwali abayimbi abanene kwebali bangi nnyo naye simanyi njagala otangaze ku kya federation ekyokubiri Eddie Kenzo okulumbagana Vision Group alumbye yonna so waliwo reluctant kuva mu bayimbi okuva edda olwaleero Kenzo okugjayo omutwe gwe mu kino kuba alwanirira bayimbi ne wabaddewo obulagajjavu mu bayimbi kyova olaba nti bajoogebwa buli omu tusooke tukkirize facts zino Kenzo okuvaayo agambe okwataakinga bukedde olw'okufulumya amawulire nti ddiiru ye yayiise okitegedde otegedde kyenkugamba nti wabaddewo lirakitante Kenzo ekyamufulumiza ekiwandiiko bukedde kufulumya nti nno ddiiru yayiise ekituufu kyennyini tukkirize Kenzo olutalo lwalwana si lulwe ng'omuntu alwana lw'abayimbi abatamuwagira anti kankubuulire kino era kyekyo lwaki tewajja kubeerawo kuyambibwa mu bayimbi nti bw'oleeta ekibagatta awamu abamu basirika abamu bayingizamu ebyobufuzi abalala ne babeeraawo nga bo tebalaga sayidi naye ng'ate mu maaso be bajja okuvaayo nga bakaaba luno olutalo mu music industry terusoose kati era bwajjanga ba Bobi Wine abo ne bagamba twagala federation nze nina akavidiyo ke nina nga Bobi Wine ali awo ne Kaweso omugenzi wa poliisi ng'era boogera ku federation ne copyright era abayimbi abamu ne bagambye tetujja kubyetabamu bya bufuzi Kenzo mu kaseera ako olwaleero kati bwe balaba nti baali bakyetaaga luli so abayimbi bonna boolaba abatakulembedde mu federation ate era kino ne bwe kitayitamu be bajja okufuuka obuzibu mu maaso nga balabye omugaso gwakyo okitegedde bulungi olwaleero entalo Kenzo zaalimu ng'omuntu azirimu ku lw'abayimbi banne nti ye yategedde omugaso gwakyo n'akyetikka aweeva kigenda kumumenya nnyo kuba wabaddewo reluctant mu bayimbi olwaleero tunuulira Vision Group ne medias ez'enjawulo nga zisobola okukuba omuyimbi ne zimuteeka ku ttaka nakka wansi naye bunaku bwabwe olwaleero Eddie Kenzo bwavuddeyo n'akuba bwe yavaayo n'amuteeka ku Vision Group kimuteeka ati nkubuulira totunuulira Eddie Kenzo yekka kuba kati akulembera bayimbi waliwo abamukkiririzaamu kati president olwaleero Kenzo bw'aba ayogedde abayimbi bonna baba bakoze eki boogedde ab'ekiwayi kye nti Kenzo ye bw'aba akirabye nti atuuse ku ssa eryanukula Vision Group baalwawo bululu
bw'otunuulira sekita y'abayimbi omanyi ssente zeekola zeegatta ku ggwanga nyingi. Ozimanyi omanyi ssente sekita y'abayimbi zeekolera amawulire. Ssente ze bakolera amawulire. Nti story ezo Bukedde n'etunda empapula. Story ezo show zikubukedde ne zirabwa. Story ezo show ne zitunda. Story ezo TV n'etambuza emirimu gyayo. Ozimanyi Bulango bivulu biki bo ne bakola ssente. So ne kyennyamiza nnyo era kyannaku nnyo nti olwaleero mukyali basabiriza ba Vision Group ne platforms nga temukuliyeetinzeewo yammwe. Waliwo lwenzikiriza ebigambo bya Kyagulanyi. Ningamba nti mwerealizinge mutuuse obutabeera babeega. Industry ne ssente ze muwa Uganda eno atiraji. So yali mutuufu mu kubalabula wali mu kufa. Nti mukyali babeega ba Vision Group. Kyetaagisa ki okucreatinga media platform ez'enjawulo ng'abayimbi. Kubanga sekita lyemazeewo temulina lupapula lwammwe lwogera ku bayimbi nga lutundibwa Bannayuganda. Mukyategeera engalo Bukedde empandiikeko ne TV ne radio. Temulina TV yammwe ku ssente ze mulina. Kenzo olina ssente mmeka? Toyinza kutandika media company yiyo. Kino kigenda mute. Temuyinza kwegatta mu ssente kwa ka TV kammwe na lupapula lwammwe lwa mawulire bawandiikako mukyasabiriza Bukedde. Calvin okulumbagana kubanga tulabika abayimbi ba. Kibazibula maaso. Abayimbi kekadde mwebeereremu. Mulina okukola ebyammwe ebirittange ebikwatibwako. Kino tekireeta olw'okuba nti nno Vision Group oba Bukedde ng'olupapula lwelukubye Edikenzo ddiirwe eyiisa. Kino kitulaga kitya kiragawo olw'okuba nti nno kati we lubanga lupapula lwa gavumenti ate nga be bavaayo ne bakuba Edikenzo. Ate Edikenzo tusaba copyright gavumenti erina okukkiriza etteeka eryo mu Parliament. Kati kyenkubuulira gw'osaba okukuwa tayagala kukuwa. Ate era olupapula olwandiyambye akuwe lulwe. Bw'oba okyayogera ku bamafiya abaganye ky'oyagala kiyitemu basobola okukozesa bino bye wandikozesezza okukukuba. Olwaleero mukama wo yategedde obubi obuli mu ky'oyagala okumusaba kubanga abamukolera bonna bamulaze nti kibi. Vision Group ekolera Museveni. Olupapula lwa gavumenti tuvola tosobola kulabako kifaananyi kituufu kya gavumenti. Bali mubufunze ye Kenzo baba mukubye direct. Ati kugambye bamukubye naye ng'ekibakubya kibunafu bwabwe. Bakikoze kya federation okwega. Ati kugambye ekyo tekimala. Before you bring a federation mutandike ne media houses ezammwe. Wano wandibaddewo magazine nga y'abayimbi. Olupapula nga bw'abayimbi nga bali abalala bakoppa mu luno. Nolaba abantu abaavu nga Kayanja n'atandika amawulire. Succeeding olupapula naye nga wandika ku story zammwe. Nga mwe temulinamu wadde knowledge egamba nti ffe katutandikewo amawulire agaffe tugatunde mu Bannayuganda tuyingize ssente nga bwe tutunda kaliyazi zaffe. Bakyabakuba nnyo. Century Property Real Estate. Webale nnyo webalire ddala. Of course njagala okutangazamu kati nnyo Calvin Kayanja ye president wa Bakadama atwala abaana e Bulaaya weeru oyina oyagala kutambulirawo speed company eziri genuine ziyazirina oba ez'amazima. Kati alina offices ziringa 3 so munoonyeeko enamba y'essimu ngiteekanga waawo kintu kyangu nnyo gwe otapinga mune waba muganda oba ali mu kyalo jangu mukanye asobola okumutwala. Bannaffe aba Sonez Carpet World gye bali ekatwe ate nga bannaffe aba Victory School of Beauty akalango wekali enamba y'essimu nayo gijjeeko kyangu nnyo okunkwasaganya bw'obanga oyagala motoka mu Cab Motors, Atini Motors ne Jamal Auto wetuli eyebakuli gituwangaalira gendayo osobola okufuna emmotoka y'ekika kyonna ky'oyagala. Calvin Kayanja ensonga ya Kenzo saagala tugirweko nnyo naye waliwo abayimbi babiri bazze bakola amawulire. Alien Skin ne Paraso. Alien Skin musajja wa ghetto nnyo. Paraso musajja ali awo ali wakati olw'ensonga yakulirako mu America ne bamusibako n'akomawo yasooka kuyimba ate family gyavaamu yaba mayinja family ennyimbi. Olwaleero twawulidde nti yabali tagenda Alien Skin mu Uganda naye yamaze n'agenda. Ekyokubiri
ye kenyini yateekayo ku page ze ne n'agamba nti bw'obanga togyeko Palaso nze sigenda kulinnya ku nnyonyi. Ekyo ng'omuyimbi atandika kimutwalawa. Andi kati kankubuulire kino. Lwaki odinayinga nnyo meeting zo ne Palaso? Ali. Okimanyi nti lwa meetinga ne Palaso kyekyo kikyolina opportunity z'olina olwaleero. Nzuba sirimba nze seegula. Palaso singa teyamukuba yandibadde ne platforms ezo. Palaso mukuba kyekyamuviirawo kubanga kati w'amaanyi. Simpaso yagijja luddawa. Bw'olowooza trendinga lwa music. Talina ndongo. Bisobola okuba nga weeri naye gwako. Genda ku TikTok. Ani atrendinga number 1? Kuliko oluyimba lwa Palaso kati. Yakalukuba. Si ye yamuwa amaanyi n'okumuwagira akole show. Ne bamuvaako wali nga yakamukuba ne badda ku aliyembi. Kati bali ku Palaso. Kati season celebrity. Ali season. Oyo atulindemu emyezi egi. Anti si mmwe mumusuula. Anti nkubuulira. Walina abawagizi be. Anti kankubuulire abawagizi baani? Ababadde bamuwagira lulinga atrendinga number 1 ku TikTok bali ku luyimba lupya lwa Palaso. Fe music industry tugirabye. N'abayimbi tubalabye. Ng'oweewala otya Palaso wandi mukyokereza n'okumusisinka akwongera emigere kuba empiza akukolera. Nze ndabye abadduko emikisa. Alien skin mu kukubwatula mwojje emikisa. Omusajja mwetege mweyongera akwongere n'emigere. Oyongera okutrendinga. Omutegesi ategese eranda link is it something like that atwala abantu ebweru. Omwami oyo Palaso bwana batagenzi abawagizi ba Palaso agenda bakola ati. Kati andi kankubuulire kino. Ekyo kisobola okubaawo abawagizi ba Palaso osobola okubeetondera n'oyisaawo n'akyayokya. Mubaamu okuwokya muki? Mu ndongo. Mubaamu simpase. Ebiseera ebisinga naye simpase tewangaala. Bambi. Anti mu bulamu bwa celebrity olina okukolayo ate ebikango okubeera owakabi. Naye ate tebitambulira ku bambi. Mbakujjukize. Dikodi Eda Butido mumanyi. Teyaliko ku bambi. Yalikoko. Naye okuyisa mu maama w'eggaali naye ne kimukola ki? N'avaako. Lusuku lwa seminti. Bambi. Naye kuyisa mu maama w'eggaali n'akola ki? Ayitaawo. Naye ate mulimu by'olina okukola mu okukuuma celebrity nga toli ku bambi. Kuba okuyisa mu muntu yenna eggaali n'okumukuba empi kitundu ku bwa serebu. Olina okulaga amaanyi. Alien oba kyakola kati. Ane nkubuulidde. Ekyokubeera nti nno. Alien alina okusigalayo mu kalakita ye. Alien akyalina okunoonya Palaso alivenjinge. Tubeere nga tweyongera okubuuza ani oyo. Ab'amaanyi abaliko kati. Omanyi lwaki b'amaanyi? Nedda. Nti tebali ku simpase nja kulivenjinga. Nkuba tune nkukube tune. Nkube ngumi nkukube ngumi. Osigala toyawudde ani. Calvin, nga tumaliriza. Alien Skin. Ebintu byaleese ne Palaso. Olw'okuba nti Palaso abadde cricket oval. Alien Skin ali Freedom City. Bonna ne bajjuza. Abantu kye baali batidde nga bagamba Palaso agenda kufuna abantu. Ekyo tekituzaayo endongo ya Bobi Wine ne Bebe Cool eya champion Battle of the Champion eyaliwo erugogo. Tekisobola kutuzaayo. Ate nga bo bayinanga tune nga bayinanga ennyimba asabuleno n'asabuleno. Anti nkubuulira kisobola okutuzaayo for season n'ekikuumiddewo omuyimbi. Kimukuumiddewo. Bro, Bobi Wine yakola nnyo okuvuganya n'omwana wa minisita n'asigala ku top. Alina okuba nga yakola nnyo musically. Yes. Singa yalirira kitanti. Teyani mujjeeyo. Kuba yalina buli kimu wa minisita. Anti nkubuulira Bebe Cool yalina resources. Yes. Osegedde. Kati so okuvuganya n'omwana wa minisita n'osigala ng'okyali ku top. Bebe Cool ne bwe yanditekese nga tafuna abaana be bandifunye kye bali.
Yeah. So ekitegeeza Bobi Wine alina okuteekamu effort nene nnyo okwefukumira ku musically. So alina ni scheme njagala kubuulira kino. Okuvuganya ne Palaso n'okuba ekivvulu n'ofuna abantu ng'ategese mu bbanga lye waakamala mu music industry ne history wo. Ekyo ekintu kyokka okukimaintaininga obeerewo weetaaga okukola ennyo. Mundongo oba mundongo na buli kimu Simpaso olina okuzinoonya ennyo endongo erina okutambulira ku Simpaso paka. Ati kankubuulire kino olina okusigala ng'ozinoonya kiri kye nkugambye. Kati eno y'empya eba eggwako. Ye kennyini yeenoonyeza entalo. Noonya ali akusimba emigere. Mwanjagala lwakunkuba. Mulala nkubye. Olaba mwajjuza Freedom City Lwampi. Naye kajja kamunoonye aninnya omugere ntegeke lugogo. Naye yaganya okugenda nda. Ati kuwulira alisiŋŋanya na mukisa. No, Amaziga yamala n'agenda. Palaso ye n'awandiika ku ati kuwulira alisiŋŋanya na mukisa. Omuntu omugezi omanyi kye yandibadde akola. Alina kugenda n'akolayo olutalo. Ati kye nkubuulira ajje mulage music. Okitegedde nga bwali short tempered yaninnyira omugere mu UK. Nzira wano nga nze kabaka ntegeke cricket oval. Oba bayite Namboole. So buli muntu yenna Katonda alina bw'amuweera omukisa. Bwe okufuula punching bag nga Katonda bwe yakuweera omukisa. Wayisiriza. Otegedde kubanga bano abaana kankubuulire history w'Amayanja family. Palaso omulaba ne bw'otabeera ku sympathization abantu bajja kujja. Waliwo baddayi ada nga bakamiliyoni nga bagoberezi nga bawuzo nga ba AK-47 kati Palaso yekka ababo ne bwe bape bazze bali baddayi ada baabali abasigadde bajjuza we bategese. Naye kati gwe wenze wekka otuze wekka mu kikaato tewavangayo wadde dinkula. Kola nnyo Simpaso zibeereko. Omusajja ne mu Amerika anninyiddeyo anninyidde mu nnyonyi. Era alina kukkiriza era alina kugenda na Palaso. Kati kankubuulire kinnya bonna. Omanyanga ki ekinkuumidde waggulu ekyo Bebekulu ye yakiŋŋamba. Ki ekinkuumidde ku toopu? Bano bajja ku Freedom City bwe banaategeera nti omusajja yakuvaako baladda. Kyokola baliye misikini akyalina okunoonya ennyo Palaso. Abo tugenamu. Alvenjinge. Bakulayi baby. Lwaki oza abantu tebava mu kulayi baby wano? Big brother Uganda. Awo Kayanja ebyo ebyo. Olina ekizibu Big Brother tokomitiza. Manya. Youth ono ki ekimutadde wano? Tolina kuzikiza kaliro. Nti Palaso bwe yankuba empi. Nakutegeka wa? Nategeka Freedom City. Bwana nninnya giri emigere egya gentiri. Njija abaasamu wange mbayingize cricket off. Nzimbe y'akayumba e Namasuba. Nzimbe y'akayumba mu kyalo. Nkyusa obulamu bwange. Katonda akuweerawo mu Simpaso nga gwensi ekwagala awo. Teyagezaako biri ebyokkuba abantu. Byamufuula champion. Byagaana. Ati byagaana. Ate bamukubye ye. Ayitawo. Okitegedde bulungi. Calvin nga tuva ku nsonga ya katininyo njagala tuddemuko katininyo wa Eddie Kenzo ina kantu kenzijukidde wano yawandiise oluganda olutali lutuufu yeetaaga ba Andola nti Eddie Kenzo ekintu akyevugira ye teriyo president yewandiikira Eddie Kenzo my brother teriyo president yewandiikira olaba ne Museveni ayina musajja mugezi naye alina abawandiisi Calvin oba n'amuwandiikira asobola okukola ensobi. Tasobola kukola nsobi kankubuulire kino olinga mulimu gwe gwa kuwandiika. Weetaagayo ttiimu eya publicity. Eddie Kenzo luno olutalo lw'oyingiddemu nalo kunnyonnyodde si lutono. Abalina okubatuusa ku lyenvu. Ate be bannannyini lyenvu. Platform zonna tekuli yammwe. Kati ziyitako ebyo mwagala. Anti nkubuulidde z'abamafiya. Lwaki bayita ba mafia? Gw'oyagala akusasula eza copyright yalina okukuba obulungi bwa federation. Ate yataddewo ddiiro eyiise. Gw'oyagala okujja ettooke mu ngalo. Amagoba gonna agabadde afuna agagabane naawe.
ku platform zonna ezirina okutunda ekintu kyo tekuliiyo. Kati gwe zino z'olina zikolereko amakulu ng'eyiyo ng'omuntu. Nti Eddie Kenzo. Naye ate bw'oba owandiika Luganda lufu, olwo otandise okwekubamu ebituli. Management. Anti otandise okuteekawo ebivumo byo. Era abaana kyebali okebera ojja kebera. Anti kugambe kati Eddie Kenzo yeetaagayo abayivu. Nga Bebekulu kyendaba kyatandise okukola. Ki? N'olaba Bebekulu talina budde buwandiika ati ezo zonna ne Shiba. Shiba atugamba teyasoma. Naye ebintu byawandiika. Kirasi. Management. Kati Kenzo Facebook ebive mu ngalo. Oshegede sibula batulaba. Kale baganda bange mbakubiriza kwekulaakulanya okufumiitiriza kikulu nnyo. Kisobola okuyamba mu bintu bingi. Fumiitiriza. Naye bimu byenfumiitiriza ne ngamba naye kati kino kitutwalawa. Ojja kweyamba nti nfumiitiriza owona ebintu bingi. Okitegedde? Okufumiitiriza kikulu nnyo mu bulamu. Webale nnyo, webale ddala Calvin Kayanja. Ekigambo kye kikulu ekisembyeyo fumiitiriza. Buli kyotuukako n'olowooza fumiitiriza. Dakiika emu kyokka okirambulule kibeera kitya omuntu ono akulaba asobole okukitegeera. Kanti kugereze kwa ISDN skin era naye mugamba afumiitirize. Kyekyanjagaza abantu. Nomala n'okuba akatambi nodda n'ogamba okay. Awo oba ofumiitiriza. Piiki yange yagirawa kunkuba mpi noonya kukuba emigere. Kiba kiwedde. Anti ofumiitiriza n'otegeera wa wenkolera market. Bakubye ekimenke kyaffe. Noonya akulinnyo gwajje nti lyozirike namwe ogendeko ne ku kitanda. Fumiitiriza bayite erugumu. Nze Calvin Kayanja toyanzenge fumiitiriza nja kumuzza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wanga.